By the way nze yali girlfriend wange no ye yangamba yeyogera ekigamba alien skin lumu nga tuli ewaka nga nkola bwe kati kye kyabadde no kyogera kati nkukube echupa kati alien skin ekimutawaanya bula lya magezi gwe bagambye nti ennyimba z'obusiru ze zigenda obeera mu Uganda nga ze zeetisse nze ndowooza tumikisinze feelings ne reality feelings nti abantu nga balina attachment ku alien skin oba nga balina attachment ku Bobi Wine twerabidde facts eziyinza okubeera mu kino ekintu ne tukulembeza feelings alien skin yali badde yeetonda dda naye omuzimu guli ogw'okufiirizibwa kati ndowooza mu kika kyabwe teri yali agaggawaddeko kumutuuka kati era emmandwa ziriko zigamba ha muzzukulu osukka kati zirina omupika ennyo zirina omupika ennyo alumba abantu nga Bobi Wine bwe bakugambanga nti Eddie bw'obanga olina omuntu yakuwaananga luli n'akugamba nti ha banaye Eddie olabika bulungi okoza amaaso onyirira bwaddamu omuntu oyo n'akugamba nti Eddie okenenye tomuwalana abagambye mazima era ky'oba olina okukola kunoonya bikuzaawo ddemu okole hipusi kyekyalemye alien skin obuzibu bwavuddewa obuzibu bbula ly'amagezi alien taina ngaba badde bamutendereza wano ngade bamutendereza mbo omwana bananga alizoninga kale alizoninga interview ngada anedda Eddie bwolabanga enswera nga ebambidde ekiwunya kino nebambira ne kiri togitenda kumanya nedda ndi bakozesa kamiliyoni ne bigaana ne bakozesa guni ne bigaana ne bakozesa spice ne bigaana ne bakola buli kimu ekisoboka kati bwe balabye omuyaga gwali eninga alien yayisizaamu eggaali ne bagaa tuyina olipira kino bambi alien bwe yagassa obuto obutasoma obutamanya obutategeera ekyobusiru kijawulikika bubi naye nga nakyo kyalibaddeko n'abuukira otegedde kati bw'abuukira tamanyi nti bagenda mmutomeza nga watudde n'oyogera ne Mwami Museveni ne kiriki ye yonna ezanya politics owaddate neekubulira sente ze yakateeka ku kusuula Kyagulanyi wallahi budget ya ggwanga emirundi emyaka ng'ebiri otegedde basajja mivule yayogerera Bobi Wine Bobi Wine ya mwanukula basajja mivule yawunzikaaga ebannange batutwala mwenaalemu tufume Bobi Wine ffe tukudde batugamba nnyo ffe Museveni yajjira nti yali mulungi nnyo bamwagala 10 ku 10 ng'amaze okutta abantu eruweru ng'amaze okutta abantu gwe kati laavu yo kijjawa ne President Museveni we yajjira omukwano gwe yalina mu bantu togugerageranya ku Bobi Wine agoge mazima Uganda tulina ekizibu tulina ebintu bitutaawula nti radio esobola okulanga akalango ka Bobi Wine radio yemu mu bloko yemu neranga aka Museveni radio yemu mu bloko yemu neranga aka Muhoozi n'akefudisi ne tusirika omuyimbi n'ayimbira Museveni bw'ayimbira Muhoozi ne mugamba atagadde ng'ate radio yakubye buli ng'ate radio yemu yakubye obulango bunanga kati ate kyekintu kiri plan D okuva wa president wa abakulembera kati Wumaluteka yeetwalira mu tuluba nti tasirikira kintu kyalaba nga kijja mukosa in the long run oba nga kijja kukosa abalala n'avaayo n'akyogerako kati bw'akyogerako nga tekinaba kusajjuka ffe bano tonvumira kwali yeni tokola biki oyagala kukyayisa mwana biki mwagala musuula ne tuvaayo ng'ate tuli bangi bwe tuba bangi Wumaluteka n'afaanana ng'omuki omubi kati ne tutaawula olutalo luli wakati waani naani ffenna abavaayo okwogera ku lutalo luno tulutadde ku bantu bameka babiri bwe tutateeka ku bantu babiri tulutadde ku kibiina ekitali part of Nuupu yayingiriramu Nuupu tennayingiramu kyekyayingiramu omwogezi wa Nuupu omumanyi Alex Waisa Mufubiro ne Joel Senya be boogezi ba Nuupu nti kati tuyinza n'okuba nga twerabidde tuli ku bawagizi ba Nuupu tuli ku subscribers kuba abantu nabo banjawulo bamemba ba Nuupu be balina kadi za Nuupu nga subscribinga ku kibiina ekyo abawagizi ba Nuupu be bano nti nze mpagira nga yagenda n'alonda n'okulonda naye nga talina kadi emulaga nti waki wa Nuupu bwe tubanga twagala omukulembeze akliyalinge eya ku bigenda mu maaso sooka twebuuze alien nga tannaba kwogera twali tumusaba ki clearing air kiche yakola yagamba tajja exactly yagambye mugambe n'oyo abakulira
Like fe abanuupu tugambe n'oyo atukulira. Of course tuyinayo omu. Of course. Tugambe n'oyo atukulira. Ekyo ekigambo kinenemu. Naye nga kye yayogedde. So nze nali agadde ayataki bwaba wakwatakinga ayatakinga abantu personally. Obuzibu bwaffe kukwata nti Nuupu erwanagana na Alien Skin, which is wrong. Alien Skin alwanagana ne Bobi Wine. Ekituufu kyeki Anvix? Ekituufu kyali badde bwe kiti. Abatakkiriziganya na bya Alien Skin bye yakola balwana na Alien Skin. Walimu NRM, walimu FDC, walimu Nuupu, walimu aba parties endala. Naye olw'okuba nti Nuupu yeri waggulu yesika attention y'abantu tebagenda gamba NRM bakubya Alien Skin. Kati ate NRM bagikozesa opportunity okupushinga. Kati Alien yafunye obuzibu nti abantu balina image mwe bali bamutwalidde. Kati image eyo ye neemulowoozesa bw'ate gyali yennyini. Awo wava obuzibu. Kati abaagala okukozesa ekyo kye baamuyita ffe kye twamuyita ne bafuna omukisa. Gwe nohayalinga abantu ng'ekiba kwayalingisiza kuvuma n'obasasula n'osasula bavume ng'oli ababa bavuma tabasasula tabatera kudda tatabawa Anti kye nakugambye naawe omumanyi oba bebe kulu asirikidde kati ate oli mu kwonoona vidiyo yaffe abyonoonye. myaka 87 okyakola vidiyo ng'oli bwereere. Tagiweza Approximately. Tebakulya binusu. Ekyayokeseza essaati ya Bobi Wine bubadde bwavu. Embwa za Bobi Wine zivuma ate mu embwa za Mugundi. Ng'ogyeko nti Shiba alina ennyimba z'abawala abavubuka abato. Shiba tasobola kuleeta generation y'abantu abalizonimba. Osasulira otya Shiba omutwalo nga n'omwana wa Kalyoki ayimba ekimu ne Shiba omusasulira 13,000. Tulaba mwenna James Lubanga mutulaba ku Iki Great Media UG. Olwaleero tutuuse neera ensonga ezimu tusooke tuzoogeremu. Leero ogenda kufunamuko ku feesi empya zennina wadde ezimu zibadde enkadde nnyo kwegamba tugenda kuba tukola kasavu kanyama okulabika ntutambula. Olwaleero lunaku lwa Sande nno lwe tuzze tugenza okujja ensonga etuleese wano ensonga ya Alien Skin ekimenkazi become problem. Kati bwe kifuuka problem ffe tulina ansa. Ekituufu kyeki Alien okutuuka ku kulumba oyatuukira okulumba Bobi Wine obuzibu bwali buvuddewa. Era lwaki yalumba Bobi Wine? Alumba Nuupu nga Nuupu akola ki? So olwaleero tugenda kubyogerako. Abakulu bennina wano nsaba babandeetere ku kamera then tutambule nga bwe tugenda okutambula. Mbaanirizaako abakulu Omukulu mugamba mutya Strina Tabu. Ensonga etuleese wano ya kimenke. Mmwe ensonga nga bwe mwazitunuulidde ensonga ziri zitya? Ogenda okubabuzeeko babulire n'amannya. Kale mbabuzaako mwenna abalaba Iki Great Media. Mwebale kubanga mutambula naffe. Mwebale kutugoberera. Nze Franka Francis. Ndowooza maze obbabuuzaako. Anvix gwe wano bulijjo obangawo era wano toli mupya. Tubuulire era tugenda tandikira eyo ewo nga bwe twambuka okusinziira nga bwe twalabye ensonga zitambudde wiiki ennamba. Amanya Angelo Praise Nviiri Anvix Bank liva wano waffe wenkolera. Anvix Bank kati gali geeka. Ku nsonga y'omukulu Alien. Nze ndowooza tumikisinze feelings ne reality. Feelings? Nti abantu nga balina attachment ku Alien Skin oba nga balina attachment ku Bobi Wine twerabidde facts eziyinza okubeera mu kino ekintu ne tukulembeza feelings. Bw'okimanyi bagamba nti ewali omukka tewabula muliro. Nti bw'otunuulira ebintu bino byonna birina kozi kwe byatandikidde. Bwe biba nga birina kozi kwe byatandikidde kozi eyo yabadde eri mu direction ki? Byatandikiddewo. Kozi eyo etandika ng'abantu abaali balwana ba foot soldier nga General Gaddafi ng'agamba Alien bwe yali yayogera naye waliwo ebintu bye yakoonako
nga bitwaliramu omuki omukulembeze kati babyogeranga bo nga bahanga bali bokka ndowooza ne bituuka ku mbeera nga biri waasi ku bo nabo ng'ababiri oli naakyo yalingirako omulala gwakakasa nti bafaanaganya endowooza ye Wumalu Kisekka kati Wumalu Kisekka yeetwalira mu tuluba nti tasirikira kintu kyalaba nga kijja mukosa in the long run oba nga kijja kukosa abalala n'avaayo n'akyogerako kati bw'akyogerako nga tekinnaba kusajjuka ffe bano tonvumira kwali yeni tokola biki oyagala kukyayisa mwana biki mwagala musuula ne tuvaayo ng'ate tuli bangi bwe tuba bangi Wumalu Kisekka n'afaanana ng'omuki omubi mu kufaanana omubi yafuna abamwegattako n'abaasigala ku sayidi eno kati ne tutaawula olutalo luli wakati waani naani ffenna abavaayo okwogera ku lutalo luno tulutadde ku bantu bameka babiri bwe tutateeka ku bantu babiri tulutadde ku kibiina ekitali part of Nuupu yayingiriramu Nuupu tennayingiramu omwogezi wa Nuupu omumanyi Alex Waisa Mufubiro ne Joel Senya be boogezi ba Nuupu nti kati tuyinza n'okuba nga twerabidde tuli ku bawagizi ba Nuupu tuli ku basubscribers kuba abantu nabo banjawulo bamemba ba Nuupu be balina kadi za Nuupu nga subscribinga ku kibiina ekyo abawagizi ba Nuupu be bano nti nze mpagira nga yagenda n'alonda n'okulonda naye nga talina kaadi emulaga nti waaki wa Nuupu gwe tolina bwonkakasa mbu nkola kweno kampani nga tolina bikulaga nti wokola ki wokola kati obuzibu bwaffe kukwata nti Nuupu erwanagana na Alien Skin which is wrong. Alien Skin alwanagana ne Bobi Wine. Ekituufu kyeki Anvix? Ekituufu kyalibadde bwe kiti abatakkiriziganya na bya Alien Skin bye yakola balwana na Alien Skin. Walimu NRM, walimu FDC, walimu aba Nuupu, walimu aba parties endala. Naye olw'okuba nti Nuupu yeri waggulu yesika attention y'abantu tebagenda gamba NRM bakubya Alien Skin. Kati ate NRM bagikozesa nga opportunity okupushinga. Naye gwe bw'otunuulira kozi ya kino kyonna gwe wali owuliddeko simple click ng'ayisa erinnya lya Bobi Wine before nga tebinnabaawo. Ekyokubiri ndowooza nze Alien yakoze ensobi. Bw'aba ayogera ku Nuupu agikulembeza nnyo. Bw'aba ayogera akulembeza nnyo ku Bobi Wine. Kweyaba Bobi Wine tannamwanukula. Nuupu nga Nuupu oba Lewusi Rubongo yawo babaani abo betuyita badimusweters abali mu pata. Tewali yabadde muukira. Kati ekibuuzo kyange wano wekiddira. Ekituufu kiki? Ekituufu kiki? Olaba bwana Eddie. Singa wabaayo bano abeeyita ba prophet abalanzi bannabbi najja n'akugamba embwa eyo ogiraba mutuufu embwa eyo egenda yitawo wakati awo embwa bw'eyitawo aba mutuufu bw'etayitawo taba mutuufu lwaki nkugamba bwe ntyo nti bwe baalivuddeyo ne bagamba Alien Skin yalidde yakoze biki ne biki ne biki Alien Skin nga ataalidde yalivuddeyo n'abagamba bannange bye mwogerako mubijjawa sinnalya sinnakola kino naye omuntu avuddeyo kuba omuntu tosobola mujja ku ndowooza ye nti Eddie nze nsobola okulaba n'omuwala n'entandikirawo okufuna ebirowoozo Eddie kagenze n'oyo kaweddemu sinnamanya sisitawo sinnamanya omuyita otya naye nze nenfuna eyo perception mu mutwe gwange bwe njigamba omulala ye talowooza kuba n'okulabako aba teyakoze eki nze okusinzira nga bwe ndaba bino Anvix. Alien Skin alinga atayagala Bobi Wine. Kye tutamanyi koze evaawa kuba tebali ku same page, tebali ku same level, mu musicale, buli kimu tebali ku same level. Tewali kye balina. Naye amuyinako obutakkaanya. To an extent ku kivulu kye batandika nga babiri kireva gye naye yatuuka n'akimusuulira. Wakugenda mbu ku TV n'agamba Bobi Wine kusaba buwagizi bwo era gwe president wange. Mbu Alien yamukubira ku mafuta n'amuyita n'amugamba genda Bobi Wine akulangira ekivulu kyo. Era twakiraba bulungi nnyo Alien yayimba ku ssaawa nnya buli muntu yenna nga bamugamba Alien amaze okuyimba nti tekisoboka. Nti yayimbye edda yagenze.
tewaliwo ka endorsement ng'omuntu eyamujja ne bakola n'oluyimba lwa binyuma bita tebaluyimba ekyalaga nti okwogera erinnya Bobi Wine obutakanya Alien abujjawa Alien nga bali tebali ku page ye omanyi bw'ojja mu limelight n'ofunamu ka fame kati Alien yafunye obuzibu nti abantu balina image mwe baali bamutwalidde kati image eyo ye neemulowoozesa bw'ate gyali yennyini awo wava obuzibu kati abaagala okukozesa ekyo kye baamuyita ffe kye twamuyita ne bafuna omukisa kubeera obiwulira yafunye pulojekiti ya babogamu yafunye pulojekiti manya baali bamusuubiza zino wabiwulidde nga biyitiŋŋana so kiba kitegeeza kiri ffe kye twassaawo nti jidde mu kiri ekifaananyi nti ate ne Bobi Wine naye yakyogerako kati bwe yamala okyogerako naffe ne tukirabira ddala mbu kyekyo bannanga ate n'akikonamu sitampu atumuwagire omwana Frank wanyisebe bino ebintu obadde nga bitambula ng'obiraba nga nsirese obadde ttiimu nnyo mbadde nkakozesa nnyo nayo gye nkolera nga nkola bwe kati kyekyabadde n'okyogera kati nkukuba eccupa ate lwaki kantandike bwe nti Eddie ekikula amangu kifa mangu bayibuli bwe yawandiika atamanya gy'ava tamanya na gy'alaga otegedde bwe bakugambanga nti Eddie bw'obanga olina omuntu eyakuwaananga luli n'akugamba nti banaye Eddie olabika bulungi okoza amaaso onyirira bwaddamu omuntu oyo n'akugamba nti Eddie okenenye tomuwalana abagambye mazima era ky'oba olina okukola kunoonya bikuzaawo ddemu okole hipusi kyekyalemye Alien Skin obuzibu bwavuddewa obuzibu bbula ly'amagezi Alien talina nga babadde bamutendereza wano nga badde bamutendereza mbu omwana bannanga alizoninga kale alizoninga interview nga anedda Eddie bw'olabanga enswera ng'ebambidde ekiwunya kino n'ebambira ne kiri togitenda kumanya nedda kyeyina okukola enswera enoonya kiwunya n'egwawo otegedde enswera egwa ku kiwunya ekiwunya kiyinza okuwooma kiyinza obutawooma yeegwawo bugwi otegedde bulungi kati Alien Skin ekimutawaanya bbula ly'amagezi naggambye nga ntandika atamanya gy'ava tamanya gy'alaga ekikula amangu kifa mangu geraageranya abantu babiri Alien Skin ne Bobi Wine bageraageranye oli Bobi Wine why litosobola mugeraageranya twana extent nze nyigira n'omuntu kati obudde buno ayinza obuuza oli tiimu Kimenko oli tiimu Bobi Wine that's stupidity of the highest order lwansonga emu oli abadde grand master wa mu music owa Alien Skin sina master lecturer kati awo kyokubiri business wise tosobola comparinga Kimenke kwoli tusooke tuleke bamuwadde commission common sense zezabuzaali ekyo kyekituufu ebya mission sigenda bifaako kuba kisoboka nakyo naye ate era bw'obanga ogenda mu mission ojjukiranga nalinnyira luddawa nti nalinnyira wano kakati ate eddaala ndiko ndimenyaamenya ki ekigenda okuddako otegedde gwe bagambye nti Alien Skin kankuwa ekyokulabirako gwe bagambye nti ennyimba z'obusiru ze zigenda obeera mu Uganda nga ze zeetisse kubanga Bobi Wine alina oluyimba lwe yakuba mu 2 ng'obudde buno oluteekamu naye nze wendi kabaseke nyimba zadda oluyimba Alien Skin lwe yakuba emyezi 3 emabega osobola oluteekamu n'ozina terukyalina impact terukyaliwo nnyo tulowooze ne Boboga music naye amuyambyeko musuula ewala ng'ate yeekoze obusolo malala ago malala yagamba aba TV interview ziba wa bukadde 5 n'agamba bajjanga zijja ku TikTok njogera ekigambo ky'Olunyarwanda Olunyarwanda olumanyi nduwulira wisunga ennyo ya wundi yawe karangala wesunga akabina ka muno nti tekajja kufuuwa akako ne kafuuwa otegedde kakati Alien oli muyimbi wa TikTok febo tubadde tukumanyi by the way nze mbadde yali girlfriend wange no yeyangamba yayogera ekigambo Alien Skin lumu nga tuli ewaka nimugamba ate ekyo ki nti muyimbi gonze ye yayimba ki n'akiteekamu ne mugamba kijjeeko nga bino byonna tebinnabaawo nga bino byonna tebinnakola ki tebinnabaawo kati era bwe nawulira Alien Skin nga atandise omanyira ab'amawulire era nenjogera mu lusonda gye nnali ne ŋŋamba ono okuwangaala ke kutano akyasobola okuddawo ng'ayise luddawo ne yeetonda naye nga teyeetonda obuvidiyo bwakasuka buli lunaku nga bukambwe
ekyo kyalina okukola omuntu ng'aliko emmandu ey'okufiirizibwa alien skin yalibadde yeetonda dda naye omuzimu guli ogw'okufiirizibwa kati ndowooza mu kika kyabwe teri yali agaggawaddeko kumutuuka kati era emmandwa ziriko zigamba muzzukulu osukka kati zirina omupika ennyo zirina omupika ennyo alumba abantu nga Bobi Wine kani imagine Bobi Wine tanamuddamu ate oyinza n'okwesanga nga alien skin agenda kutuuka kuva mu nsi ng'ebigambo bya Bobi Wine bye yawulira luli ng'agenda ku kivulu byebisembi ekyo kimanyi waliwo bye yayogera lwe bamujjako interview ng'ayimba akayimba mutonzijukiza lockdown biyinza obanga byebyasema omakyagulanye alina igino sina igino gwe ojja n'oyaka n'omulipira yazira basajja mivule vane kwekyo yazira basajja mivule nazira bujingo ekitalina makulu omuntu nno gwe bujingo mpola yazira basajja mivule yayogerera Bobi Wine Bobi Wine teyamwanukula basajja mivule yawunzikaaga bannange baatutwala mwenaalemu tufumbe Bobi Wine ffe tugudde Bobi Wine mulala amanya gali eni skini amatuufu gamanyi mulwana Patrick ekigambo mulwana kya lulimi ki Luganda oli ekyagulanyi bwajja n'ayimba na lumansi oyo ye Bobi Wine kati omutuufu otegedde muli balabiranga ku bikolwa byabwe ye yamuwagira ogwe gwakola ki gwaggwa ate alien skin nkubuulira amazima nga siti yaggwe nga ntya Katonda era ng'otunde ne mu kamera nga ntya Katonda nga siti yaggwe alien skin nkubuulira ne bw'oliba mu kirooto toliroota kubanga Bobi Wine tekisoboka Uganda muno kankugambe to be honest ne President Museveni we yagira love gye bamwinako kamera ero giraba bagitunuzeeyo ne President Museveni we yagira omukwano gwe yayina mu bantu togugerageranya kugwa Bobi Wine agoge mazima and the truth is already ekikulaga amazima kambabuulireyo nze kye neewuunya batugamba nnyo ffe Museveni yagira nti yali mulungi nnyo bamwagala 100 ku 100 ng'amaze okutta abantu eruweru amaze okutta abantu gwe kati labu yo gijjawa tewali kyakola ansa gye mbadde njagala obba option zaali ntono nti omukwano gwa Bobi Wine tosobola kati kugeraageranya abamu ffe tetubyogera tuli BNUP naye amazima leka tugalabenga leka akabenje kaleme kugogambe nedde emmotoka yeekanze ng'ate akabenje kaba kabenje kati kino kye twogerako accident ya Bobi Wine nga ne South Africa bwe yetamanya nti wagenda vayo Nelson Mandela ne Uganda teyamanya nti wali vayo Bobi Wine najja ng'asoose tukuba omuziki ne tukola ki kubanga ne tunyumirwa kambabuulire nga watudde n'oyogera ne Mwami Museveni ne kiriki ye yonna ezanya politics owaddate nekubulira sente ze yakateeka ku kusuula Kyagulanyi wallahi budget ya ggwanga emirundi emyaka ng'ebiri tegedde FDC sente zigiyombya kwali kusuula Bobi Wine eyo giteeke bbali DP ogikuba empeta kwali kusuula Bobi Wine giteeke nkugambye sente zigenze ku musu naye alemeddewo to an extent kati boogera simanya nalabye ku mpuuga nkugamba ebigambo bino Kyagulanyi Katonda yamuwa common sense eyo nkugamba ebigambo bino kwali eriskini kubanga abadde yagudde twogera amazima alien skin abadde yakoze eki kati ekyo nange nzikanya nawe mu myezi emeka gy'amaze mu music wiiki emu n'ekitundu ogudde ate n'ekyokubiri alien skin kyatamanya abalabe babadde bangi obudde buno alien skin obudde buno yatunulidde Nuupu leka nkweyo ansa obudde buno atunulidde Nuupu munnange Nuupu nno kati eyinza n'okuba nga tekyamuliko nga kagulupu k'abayimbi abo balina ba diehards baabwe be bali mu kukuba kye nakugambye mbwe ekibonyabonya alien skin bula ly'amagezi edigenza omulaba manya akukuse n'ebintu akasajja kabadde kamusinze anti kati shares singa abadde ayimba bakugamba alien skin abadde ne shares taka wansi wa 5 buli week ezo shares taka wansi wa 5 abadde yalinyisanga ali mu milioni 5 kiweeyo wiiki egyo emu nedda South Africa yafudde gogenze South Africa tetulimu bende tebamuwera okuddamu okuyimba emubende olw'emivuyo gye bamuwera ate nga twali banja bamuwetegese omutegeka nga tubuukidde nga tugamba wayi fe tuli bakozi ba ssente katukole naye bwe yajja n'akola emivuyo ekasambye eyo newano wenyini gyaliwo gwe bwe walabye ebifaananyi by'SFC Julius omulezi gwatambula naye kye kyakugidde mu bwongo kuba byatambudde tebyegaanika biri of course biri ku origino kikya kyakugidde ekyanzijidde mu bwongo mbadde nkimanyi bumanya nti oyo alien skin esobola okuba project y'omuntu omu omukulu
w'ekikoofiira kuba nalabyeeko nakatambi awo nga bamuvuga bamutwala mu state house. Lwaki nti omusajja oyo omukulu akimanya ayenjebuse kati anoonya. By the way lwakulaba mbutugize nnyo kino ekintu kya alien skin kiri political. Oyinza obutakimanya nti bakozesa kamiliyoni ne bigaana, ne bakozesa guni ne bigaana, ne bakozesa spice ne bigaana, ne bakola buli kimu ekisoboka. Kati bwe balabye omuyaga gwa alien nga alien ayisizaamu eggaali ne bagaa tulina olippira kino. Bambi alien bwe yagassa obuto, obutasoma, obutamanya, obutategeera, ekyobusiru kijja wulikika bubi naye nga nakyo kyalibaddeko n'abuukira. Otegedde? Kati bw'abuukira tamanyi nti bagenda mmutomeza. Alien skin kankugamba oli mwana muto. Mayinja aliwa. Ate nga mayinja ayina ennyimba ezisukka mu 10 nga zonna nnyimba nga ofuna oluyimba lwa mayinja lumu n'ogatta ezizo zonna zewakayimba. Olaba mayinja eyatuyimbira bizeemu n'atuyimbira ani agula ensi n'atuyimbira tuli ku bunkenke okuva edda yenna nga tumugoberera tutuuka ne tumuboola yajja wano juzi lwe yasemba okujja eno. Omusajja n'agenda n'amugamba mayinja tuyimbira akayimba ka muzeeyi nkuwa emitwalo 10 obudde buno. N'amugamba nyamba todda mukyogera leka akantu akatuna abantu ke baninamu leka ntwalako naye nga munda mulimu abantu bameka 17 ku 17 okwo kuliko abaasibye ekikaali n'abaana bapengenge abaana b'omugagga kweganga n'ekivulu tekyali successful. Tegedde kati ddala ate nga mayinja alina abaana abato abantu abakulu emijiji gyonna gimugira naye alien skin oyina abavubuka ate abayaga kubanze ni muvubuka sobola yingira mu kivulu kyo ungatteko ki. Anyway naye ensobi gye yakola ey'okubiri nze nyina abayimbi bemanya abaze ne bagenda lwa butalowooza nnyo ku kye bayita okuwa faani. Expectations za faani obutazikola. Faani bw'ojja ku stage ko oyina oluyimba olwokya balutalo kivula abalemeddeko. Omuntu aba akusubira okuleeta oluyimba ojja ku stage omukyamule regardless of music won't mulungi. Naye alien skin eyo batandika ne bakuba ebinyanya n'asooka ayingiramu n'ambimbiramu mento. Music wa karaoke bannayuganda balaka bamukooye. Bagenze bamukoowa. Ate ekyo ekintu nze nkitunuulidde ku bayimbi bangi. Obudde buno olaba ng'ogyeko nti Shiba ayina ennyimba z'abawala abavubuka abato. Shiba tasobola kuleeta generation y'abantu abalizonimba. Ne mu bato mulimu Shiba batayinza kuleeta. Si mu bubi nti muwala. Naye ekintu ekyamukuba mukazi wattu kyotajja munenyeza buluntu abana obunafu bwe. Osasulira otya Shiba omutwalo? Osasulira otya Shiba omutwalo nga n'omwana wa karaoke ayimba ekimu ne Shiba omusasulira 13. Ngenda mugundi. Ate nga abaana ba karaoke bayinza n'omusingo zina. Kuba abantu baagala nnyo okweyambula. Bino tetuli mu kugerega. It's truth. Kyovala nze kankugambe bwe nalabye alien skin byonna bye yakoze. Zobongo bwange bwaddukidde ku kintu kimu. Omanyi nze manyi saagala nnyo okulabikira mweremeteroza nti ndipidde. N'alien skin zo olunaku lwe nasooka omulaba nga agamba baatutuma endaga muntu. Kubanga kankuweyo ne sinaali endala mwalabe ka video ngo abaana bookye esaati ya Bobi Wine. Esaati olowooza ya bwereere eyo. Tebaagiguze ssente. Ekyo mbadde nakikugamba. Bw'ogikwata n'ogyokya mu katambi nti tiimu alien skin. Omanyi abantu boogenda okukyawa. Ate nga alien skin si yakikoze. N'abakikoze sibe bafani base be buga abatambula. Kankugambe Edigo olina ky'otamanyi. Gwe bagambye abaana abayokeza t-shirt ya Bobi Wine babadde bagyokya nga bakyagala ku mutima. Tebakulya binusu. Ekyayokeseza saati ya Bobi Wine bubadde bwavu. Butya. Bwavu omwana tasobola kumala nnaku 3 nga asibira makaya. Ne bwaba ayagala Bobi Wine. N'omuwa nusu kasanvu golooza baba wadde sente nnyingi. Tebasobola gyokera bwere nze nkubuulira amazima nga siti ya Katonda nga siti ya gwe nga ndya Katonda. Wane Uganda ng'omuntu ali emmere nga baamuyonsa nga teyayonka kisolo kitambulira wansi nga baamuyonsa. Tewali muntu asobola kwokya saati ya Bobi Wine nga tebamusasudde. Gwosobola okikola? Nze sisobola of course.
bosi. Gwosobola okwocha esaati ya Bobi Wine nga tebakusasudde. Nebewa ya mwami Museveni. Kyenkugambye ne ya Museveni tosobola jjocho laa tosobola kwocha ya Museveni ate omukwano Bobi Wine abantu gwe bamuyinako mungi. Nyina kibuuzo. Mateeka akyagafuga SFC. Gaba ga mwami Museveni tegali constitutional. Kuba nejje teririiwo constitutional. Era okiwulira ekigambo special forces command. Ani agicreatinga gwe bayita chief of the command President Museveni. Jerry teriri mu constitution. Era ne sente tezirina budget nga ogamba gwale ulide kont SFC kutwala sente west bagamba ejiria yupi kati zigenda mu classified budget. Kitegeeza SFC ya mwami Museveni nga yiye ne family. Omuntu asobola muwa ina gwayagala. SFC kati ogirabe eyo. Kubanze nali manyi. Omanyi lwaki ebisere bisinga. Anvikisi. Ati lirije liriye yamanyi gwali. Ona akimanyi yebuza magezi. Anvikisi. Ebintu bya Uganda obimanyi okeera kumakya saawe mu n'ekitundu obeera Anvikisi ng'oli Butologo oli Mabumonde zigenda owera mukaaga ng'oli presidential advisor. Tokimanyi ekyo? Kisoboka. Gwe beera ng'oyogera eby'ekisirusiru. Ba president Mbakubalire ani asinga fulufiga okuwemula. Nayo yeka ina abalala abalungi. Buchamani. Kalo noyo yeka. Njabba balano tukutusulewo wano. Ababa tubalire kati kubanga tetuwemula. Tetuwemula. Anti kyenkugambye. Kusaasira. Edi tugenda babala tusulewo. Mpozi nga gwogamba wazze leero ku makya mu Uganda. Uganda njiruddemu enkulidde. Naye bw'oba mu okulidde nga toli mu kwebuza magezi. Kino ekintu kiina kiri emabega. Alien Skin alina fanda. Tasobola kuba nga talina fanda. Bw'ogatta Alien Skin ow'oku TikTok oli gwe twawagira ng'akubye ebiyimba eby'obusiru. N'olaba n'ono ali mu kumanyira abantu abategeera. Kuba tudde mu mazima Alien Skin gwe ne Bobi Wine oyinza n'okufa nga totuuse mu kwota ye. Ne kwota actually tali bana kino ekintu kibeere fine frank. Tebali mu kati goyinza ovuganya Paulo Kafeero. Sisobola. Oli takyayimba kati ovuganya takyayimba ekyokubiri bye yayimba bikulemye okumenyawo kati atovuganya omuntu ali kalenti ye Alien Skin nga bwe yayimba ki olaba bakamiliyoni banna abasooka n'okuba ku ndongo ne bakusooka bakwatira East Africa baamulemu then Alien Skin yegwani naye mwana etuzanya naye olaba abaana abo bafukamiza Kamiri yakkiriza ate Kamiri tewali yamufukamiza Kamiri ye yefukamiza mbuuza lwaki ensobi gye yakola yali emu Kamiliyoni ate yakyerabira omuntu bwe babadde bakumanyidde mu kukola bwe bakusanga otudde beebuuza ki ekikutuuseeko Kamiri gwe baali bamanyi yali muntu wa music bwe bakusanga mu politics nga music wo teyali wa politics edda oba ofulatinze Kamiliyoni ekiseera kye kyali kiweddeko mbuuza kitya Uganda tulina ekizibu bangambye bayinza omuwa obwambasada ke yamaze okusoma bamuwe bamutikidde diguli anti omanyi lwaki lwaki we yamaze ova ku diguli ku graduation ye yasibidde wa prime minister edda mbadde nkugamba Kamiliyoni Uganda tulina ekizibu tulina ebintu bitutaawula nti radio esobola okulanga akalango ka Bobi Wine radio yemu mu buloko yemu neranga aka Museveni radio yemu mu buloko yemu neranga aka Muhoozi n'akefudisi ne tusirika omuyimbi n'ayimbira Museveni bw'ayimbira Muhoozi ne mugamba atagadde ng'ate radio yakubye buli ng'ate radio yemu yakubye obulango bunanga kati ate kyekintu kiri planned okuva wa mu president wammwe abakulembera oyina owuwo nga lwaki simuyina yani Kyagulanyi akukulembererawo oba nkulembera oyize gwe nalonda omunkako wamwe namubatuma anti gwe walonda owo n'atayitamu yalayira mulala muki mwatayitamu teyalayira byati ebintu bibiri yalayirawo okulayira gwatakimanyi yensonga nabagamba ekikulaga mu Kyagulanyi yalayira okimanyi bansasudde okujja wano naye abaana abayokeza essaati ye bo babasasudde ekyo kikulaga nedda tugenze wala nnyo omukulembeze wammwe bw'abajja wano
kino kyonchogerako bukakafu batuwa emitwalo egyo okwambala t-shirt okumala eddakiika 10 n'ezo nga bazituwadde nazo buwi eya Bobi Wine t-shirt omanyi ya sente mmeka nza n'okubeewe nalamuzaako kakofiira nga nyina gwe njagala okagulira keetaano tubadde wano nga tetunajja mu kamera sikugambye mugenda gula gundi kombati ovulu njagala gigula saagala bagimpe oyagala ogigule kubanga kyekimpe eddembe tumalirize tuve wano obwo bwe bwagazi eddi njagala tumalirize ensonga ya alien skin anje gwe bw'otunuuliramu bw'oti Anvix bw'oba wakuwabula alien skin omuwabula otya oba kata kyawabulwa tibuwabulwa ng'eyamuwa ddiiro teri muntu atawabulwa kiki kati tumukolere ki waggulu w'omumanyi waliyo omumanyi wabaayo omumanyi naye nga tonnamuwabula jukira kye naggambye aliko emmandu etamuganya gaggawala ne bw'onaamuwabula agenda sigala akola bya kisibo nyinza obutamuwabula naye nyinza okwogera ku kyeyalikoze oba maybe something like that naye nga tajja kikoleera era nyinza obutakimuka ffe tumulabe bulabi agwe tuligamba abazzukulu mbu wajja omulenzi awo emyezi 7 n'ayimba n'akuba lugogo n'agijjuza kati okumanya n'akuba Freedom City n'agijjuza yavugako ku bimotoka 10 nga tebirina bampa kati okumanya omulenzi oyo aliko lubaala amuluma n'abategesi bennyini atandise obalippira ali awa akati nze nga njogera ku nsonga ye mu kumaliriza bwe gaba amagezi nga gennyina omuwa ku matonotono gennyina n'alisabye alien skin kuba waliwo abantu abo abali mu category egamba Bobi Wine jangu oveeyo clearing air tona bawulira alien skin biki jangu omutaase bwe tubanga twagala omukulembeze aclearing air kubigenda mu maaso sooka twebuuze alien nga tannaba kwogera twali tumusaba ki clearing air kiki yakola yagamba tajja exactly so muleme pressurizinga muntu ku bintu mwe bye mwatandise actually bye mwawasenyinze kuba ensonga zino nga tezinaba nagenda eyo yonna twali tuwoza bano bamukuba naye tewali bukakafu bano bamukuba naye tetulina kino ngera tulaba bulabi gundi bintu bigambo kweyisinganya ye naye najja n'ateekamu sitampu yabuuza mwantuma bikinze bye mwankwasa biki mwabikwasa kyagula mwabikwasa nze mwantuma biki nga bingi nnyo ebigambo bingi tuyinza n'obutabijjukira bimalayo so nze obubaka bwe nalemuwadde butaddamu kukola statements ng'ezo kuba tezongerayo zitoolako abadde alina doubts anti obamanyi abaana tusalamu katono ffe tusalamu katono abadde alina doubts ako kaagwako n'agamba anti ekikula mangu no yakugambye kifa mangu yagira ku tiktok eyo mu expose zera abaana batandise n'obuku tulanga avuma koma nnyo bakatako Bobi Wine no yagambye oba bituufu yes bafulumiza koma nnyo ko naye baba tebagasseeko yagambye mugambe n'oyo abakulira like fe abanuupu tugambe n'oyo atukulira of course tuyinayo omu tugambe n'oyo atukulira ekyo ekigambo kinenemu naye nga kyeyayogedde so nze nalyagadde bw'aba waakwatakinga ayatakinga abantu personally on a personal level muleke enta yakutatola gimalayo Anvix leka alien skin alumbe buli gwayagala otegedde muleke alumbe buli gwayagala muwadde weeks ezo nga ne bw'omukebera ku chati z'abayimbi taliiwo olwaleero 13 weeks ezo bwe zitaba nnaku 3 weeks ezo nze nkugambye weeks Bobi Wine wano anti omanyi Bobi Wine mugezi gwojja n'oyogera ebigambo mwawulira omusumba eyamulipira manya owootya miliyoni emu ng'amabugo bagasalira awo yayokya ate nnaku zino yakkakkana namutacyamuliko yamanya gwaliko yazeemu n'atugamba embwa za Bobi Wine zivuma ekyo okivangako embwa za Bobi Wine zivuma anti abaganda bagamba okola bwoti musiru gwe lumu lwe lumusonzeemu zino zonna zikubuuza embwa za Bobi Wine zivuma ate mu embwa za mugundi otegedde mugundi oyo naye twatuse tutya ku generation ng'omuntu alina abawagizi be
gwe no hayalinga abantu ngekiba kwa yalingisiza kuvuma no basasula no sasula Anti kyenagambye ngoli ababa bavuma tabasasula tabatera kudda tatabawa anti kyenagambye aha nawe omumanyi kulipira ku muntu boya muntu atwesibyeko atulemeddeko bulala oba ina kyagala obbawa batwala mu nsi ensuubize promised land naye kenyini tasobola kwetwala yofe kubenza ensuubize singa bino tetubyogera nga yagituukamu kati bwe bayalema yefe atuleke naye kirala kyenkoye Edi saagala kuddamu kuwulira baana abantu mbwe ebintu mubitaddemu politics bane teri kintu kitali mu politics on a serious note bw'owuliranga omuntu akyogera mbu obitaddemu politics muviire nalabye guno ogwana gwe twali twayerabira Grey Signature olwokuba gwayimbya tozuukusa mirambo sirika tozuukusa mirambo kireke giwunyire wansi abalala ba video bajja kumulaba tozuukusa mirambo yani omuziranga oyakijigiriza omuziranga tomuddamu mwerabire no kati ate oyagala kuleeta nswera zikyumuukire wano racing ni chakati baleke toddamu nze erinnya sisobola naliisa mukamwa oba bebe kulu asirikidde kati ate oli mukono na video ya abyonoonye oyo yani muyimbi w'ekiwatu myaka 87 okyakola video ng'oli bwereere tagiweza approximately kati bw'oba ng'olina emyaka 45 ng'okyayambulamu okole video obanga agamba toyawula saati nakusaata wala you round off the nearest tennis kati ali eyo yasibidde ku lukuusi ekiregeza naye bayasiri saati abantu abamu nedda gamwokyako agamanyi kati agamba bwenziramu gatabala sina 3 phase awobeera ku gundi ku fall kwenyini wali wansi wenyini wegava anti obuzibu obuliwo obumanyi Bobi Wine ye nga ye ayina kyagoba kinene ate kyagoba nti empologoma bwewe ina akawewo kwesimbi ako nenga bine bwesala eyagala kali keyatandise nako keyagala okooya kati ali mu kugobo nenda bayakoye ye yamuyise nako kati bano bali emisikini bano bali atudde mu ntebe awumudde bano bali emisikini bali eno yakowadda lwakulaba nti bambi Bobi Wine baza Bobi Wine yali baddenga ne president kalinga yali mu ntebe naye ekyamugaana kiri ekyo bw'anaakozesa amaanyi atuyina mu passion yagamba bwe naakozesa amaanyi naye nga bagamba mwe yasinga okubeera violent ani abyogera anti kati abaana be bafujjo bwetandikirawo ngambe violence bagipimira ku baana kinga ate gugamba oyina abazukulu osanga tebalina bomanyi galwa tuveeko naawe mumaze okukuza ebyana byammwe mubiressaawo ku mbalaza biyiika endusu ate mutuliko fe olw'okuba muwala bambu tuli bwana bwa mbaata tusitwagolinga wano ne wali tusobole okuba nga tuyitawo ffe kyetukola mukiita okukola violence kiki kyemukola tulwanirira byaffe basebo ne banyabo mwebala okubanga mutugoberedde okukola twatandikidde mukirize tubasiibulire wano banafa ba USS Kiganda batuteekamu akasente ne banafa ba Hotel Bafana International Kalamba osobola oyitayo akafo kalabikira ddala bulungi gweyagala otegeka birthday mikolo byuli kikalonda yenna osobola ogendayo kwa USS ku Hotel Bafana International Kalamba osobola obanga ofuna ebintu ebirungi kamba siibuli wano tujja kuddamu